oli ku Bokati TV. Leero enkya ne luli Bokati TV. Ono ye Wolokoso mu weekend taxi. Wolokoso mu weekend taxi. Wolokoso. Chenda musanva kaseresa satu fema mafa radio simbe mpologoma enonje edembe nyongero kubuzako guya katwega ta kompozate nga tukugambye otufunira ku mikutu ejenja ulo kuchenda musanva kaseresa satu fema mafa atempozi abatufunira ku YouTube channel zaffe omuli Radio Simba TV omuli Uganda byogere atempozi ne Bokati TV watu na subscribinga gendo subscribinga ko munanga tobere mukubera mpozi ngate osuwa ne programs zaffe ezenja ulo abali ku Facebook live femwe mwefe na mwakasera kamwe kalinge na kubera ngamba kona kwa gavumenti ife mwefe tugenda kuberanga na mutubakona kakasera kamwe kajja nenga njagala okuwera mpozi nga tembuza ku Gloria Mara ogambo tyawo emukono nembuza mpozi ku Flower Semper owa Flower Garments ogambo tya promoter Juma ogambo tya owati tempozi ndabira omuyimbi wo Taniki Nikita wa White Wings Fly Management Salongo ogambo tya Salongo Moses sa kusalama road mpoza ekabuma ndabira Luswata Albert wale meya we Kampalawo nembuza ku Pastor Gideon Kabenge owa Streams of Healing International ngiri kati ajibulira ku YouTube musajja watu jabera leka Facebook live yanga dio gambotya DJ Steve gambotya Steven Sentongo atempo zinembuza ku kansala au ku saluni ebwaise ku Club ogambotya Bajo ogambotya oyo ayagala bwameya wenakawa nembuza atempo zine kunsubuga Paul atempo ziwali Busiro North ne Shamim Malende ogambotya kale omunywanyi kakalamu tagenda kubera mpozi nga asobola okunegattako olw'ensonga embeera ye obulamu ekimbe kimubala embirizi naye nga katumusabire tumuteeke musaala asobole okubeera mpozi nga atereera bulungi nnyo tugenda kubeera nga mpozi tweyongerayo tukutegeezeza ku mbeera nga bweri ekyali ey'omuggalo era abayimbi embeera tebatambuza bulungi ate mpozi n'abategesi b'ebivulu kale wano ate bwe batyo abana bawala ne bana balenzi mu Kawempe division bwe bavuddeyo ne balajana nti embeera bali bubi nnyo bano mwe muli ba MC abakolera mu Kawempe ba DJ abakola zi drive abazinyi ba karaoke gattako ne banekolera jange nabo tebakyafuna bulungi kasente kale yenno nga mwana mulenzi anoonya mpozi okubeera nga ayamba abantu obanga abakiikirira ku World Kansala omukulu Nampala Yusufu wano yasaliddewo n'agamba nti kadduukirireko abamu ku bo ku katono ke yafunyeeyo era bwe batyo beebaziza bya nsusso DJ Vampire va mu Kawempe division tusaba bannange bannaffe mwenna namwe abayimbi ab'amaanyi abavudde abayitiddeko Kawempe nga ba Dr. Jose Chameleon abayimbi ab'amaanyi mwenna bannaye kano ke kaseera mulowooze ku bayimbi abato tutegeke ebivulu wano shonga Chameleon gogendo giyimba naye mbutuufu ojja ssaawa 8 okuyimba lowooza ku baana abato ababadde bakola ekivulu kino nga tonna bakutuuka ddala bo kati babeerawo batya babeerawo ku lwabbaala jangu muyambe ku baana bano abato mutuyambe mu Kawempe division government tuyamba abayimbi abato tebafiiribbwako buli kintu kyemuwaayo kigendamu abo abanene bokka teri upcoming amufuddeko abayimbi abato abadijja abato abategesa abato bakomediani abato ebintu babigabana eyo nga bo kati njogera ku lw'abannabitone b'e Kawempe n'abannabitone ba Uganda yonna tulina ekibiina bakita Let's Build Talents Association Uganda bambi tudaaganye tuwanjagira gavumenti etuyambe tulina omukulu Nampala bambi tweyanzanya tuleetedde kamere naye nga tudaaganyo nze Shami Sweet omuyimbi omuto we Kawempe mpanjaga sikyakola tetukyayimba tetulina sente zipangisa nyumba batugoba mayumba tetukyayina nebye tulya tusaba gavumenti yetuyambe olunaku lwa leero nno lukulu nnyo eri muganda waffe ono kyatukoledde Nampala Yusufu ogw'omutima ogusobola okujjukira banno singa n'eggwanga gavumenti eteeka ebifo eby'okumwanjo eri abo bannabitone abatakyakola abatakyayingiza kubanga muganda waffe ekyokoze kyatendo Mukama akuddizeewo Nampala Yusufu akuddizeewo kubanga si gwayina ebingi naye oguguba mutima mugabi mutima nno omugabi ogwo Mukama ayongera okutwala mu maaso okuddiza bannabitone banno b'omanyidde ddala nti tebakyayimba bannakatemba tebakyazannya mizannyo mwe bajjanga essente ezibayimirizaawo ne famire Kama Katonda akuwa omukisa nange ndi musanyufu ku lwekyo ky'okoze era nkubira gavumenti omulanga ejjukira abantu abo
Mukaye oba muyite Kaye Wisdom nga mpozi ono muyimbi wa gospel nga ate mpozi muganzi nnyo mu State House era nga mpozi amanyiddwa nnyo nga omwana mpozi wali eri atakubwa ku mukono mpozi mutabani w'omulaalo era nga mpozi omu kubasinza okubeera nga bakuba akasente kano ke bagamba nti waliwo bamafiya abaagala okubeera nga bakakuba abakazi ewaabwe bakakolemu ebyabwe so nga tekandibadde kajja ne kayamba abayimbi bw'atyo omwana mulenzi ono luli bwe yava ku showa n'eno yafuna mpozi yamukubira kasimu n'amugamba owaaye oyogera bulungi naye waliwo ensonga z'enkwagaza ABCD kumbe baali bamugala mukwata era bwe batyo Kaye Wisdom bwe yava wano bye bayita abamafiya mbu bamukwata ne bamukuba ku poliisi y'e Luweero ng'omusango ogumuvunaanyibwa gwa kubba ttaka n'okwerimbika kikyatali era bw'atyo mu kkomera yalisulamu naye oluvannyuma yeekubira enduulu bw'atyo ate n'asobola okubeera nga ayimbulwa katuwulire wano bw'atutegeeza omusango gw'okubba ettaka Tongambe y'e Luweero bamafiya babiri bali munda omu yekka omusajja gwe bayita Akankwasa Tammy Herbert bamunoonya security agents zonna zimunoonya abawuliza basimba nagenda e Luweero nze nga bw'omanyi abavubuka beekolera nengenda nsasula eka zange 4 tegedde waliwo omukyala bamuyita Alice Nalomba mukwano gwe namumanya ngenze Denmark omanyi bannayuganda namumanya bano ng'abeera UK omuwala oyo ne tukwatagana myaka 2 emabega nanga Wisdom nyamba waliwo abaana bange babiri bali eri mu kyalo nabalekera muze nyamba babeerengewo koze no problem tetusinkanangako kati omukyalo oyo nagamba Wisdom manyi kino ine ettaka nyamba nange bukyazigyeyo sina kye nali neekoledde kakati omuwala oyo agamba nfunye eka 15 nozifuna nengenda omukyala masuula ayina ettaka ddene yomuku ayina ettaka omukyala we namunyonyera ne mugamba waliwo omuwala bamuyita Alice Tameerawo nemambi yangambye talina ssente zabuliwo okubuza otyo muwakutaka omukyala nanga Wisdom gwe mmanyi bw'oba omweyimirira n'osayininga alinga witness abantu b'e Bulaaya mbamanyi naddala ab'e UK oyo omukyala y'omwera ye yakuguza y'omukuba era eyanguza nangamba ninawo waliteeka zange 20 nambali ayagalako 15 ne mugamba maama 15 buli eka nyamba ogimuvere ku $4,200,000 dakkiriza kati eka 15 times $4,200,000 ze $6,300,000 omuwala n'asooka sosoko 18 n'addako $2,000,000 n'addako $3,300,000 kati mubufunze yakasasulako $2,400,000 naye ezo ssente nga taata we pasita Emayube Alex Musumba Alex nga yaleeta taata wa myaka 7 opulanta oba 8 kaaveeri n'aleeta ssente kati nga bwazireeta tugenda ku erosi nga bali awo n'akwata bwati mu nsawo n'azimpa n'enziwaayo ne bakola endagaano okusinziira ku Kaye Wisdom agamba nti yeewuunya nnyo Alice okubeera ng'ate mpozi abadde amuyamba naye ate we yeegase n'abamafiya bamukwate n'enkwata gye bamukuttemu e Luweero mu butuufu nga yeewuunyisa Masukula namali timunzikirize bambi Alice atandika okukozesa ettaka eryo nakkiriza Alice munnange wesitalabangako n'aleeta ebikondo ne babisimba n'asaawa n'ettaka lye kati Alice tuba tulyawo maganawo mukwano gwa muyita Dorothy Ssenvuma naye najja n'agulako acres 5 kati oyo Dorothy Ssenvuma g'amazima ize ssente yasindika direct eyiize naŋŋamba sitola kusindika ssente ezo eri maama wange simwesiga ne muga naye leeta maama wo nga waali aba asayininga ne maama we n'asayininga ku erosi n'atwala endagaano ettaka lye yeriri yali tirayininga kye baakoze era neewuunye ne bamafiya bwe nagenza okusasula ku ttaka lyange ndirabeyo ekaana kakati ne bankubira nti Alice alina abantu basindika ayagala bakuba ku ssente naye asasulako ku bbanja ly'alina omusajja we nazikukuse mugamba jangweneewo kiyama n'agaana nagajyankwano we natuuka omusajja amuyita Akankwasa Tammy Herbert we nasiika yankwata mukwasina ne mugamba gwani ndi w'amagye ndi wa intelligence litya ne mugamba kandebe ku kaadiyo nangamba Wisdom nkumanyi nnyo bw'owalaze mpaka ngenda kuba amasasi ne nnyingira mu mmotoka bwe tutuuka e Luweero ku sipesi yafisa mangi nga osipesi tategedde nani tategedde ne banteeka munda ne banjako n'amasimu tutuuka munda abasire ne bagamba uno Wisdom tumumanyi ne bakolawo okujja Wisdom nedda Wisdom bakuleetedde ki ne bayita omusirikale ne bamugamba ono Wisdom tumumanyi omusirikale gwe bayitanga mbayitanga omanyi soka okuba akasimu olina endamba gy'omanyi mu 20 ye namba esimu ye n'enkuba esimu egi emu akawungeezi ensi yonna n'ekitegeera abasibe ne bakola akakyankalano osi station agaki ekibaddewo balina celebrity gwe bakutte bamuyita Wisdom ne bandeeta omusajja ne mubuuza munvunaana kinti ani akutte nga nkutte yayita wa intelligence w'amagye nga yakolaga
yavuganyeko n'abapoliisi awo abeeruweero mulandizi nange n'abayita osi station n'ayita bali bonna n'abagamba ono gali mumanyi what is the problem mbu yabba ttaka je nabba amataka kati bagenda okuga ne bagamba ettaka eyanguza mu mpesimu yange tukubire masituula namale ajje wano ne bagimpa osi station ne tukubira masituula nanga wisdom bakutte tubabba ttaka gamba police agentime kati osi station n'agamba mugende mukima omukyalo enamba eyiyo wisdom agira ddayo wali munnanga abapoliisi tebamukima era police standard unit gyegayiridde mugende eruweero ku police station sitesi y'eruweero munoneezereze ku department ya lands mulimu ababbi n'abafere munnange nga nsulayo abasibe nga bakuŋŋanya essuuka zaabwe nga bankolera awo osimanya matrisi nga nsulira ddala ye nga bangamba muzeeyi weebate bulungi gwe tufaayo bino tebabimanyira era ku makya amasimu gakuwa okubeeka pepa okubawa tegeera nga bajja balowe basirika nga bajja okuva mu chapter 4 beebaza abasirika Kyagulanyi baani bonna nga bajja baleeta omukyalo oyo omukyala amagulu gamuluma ng'agamba kwata mukya Wisdom eyagula ettaka nga nze yamuguza wendi nga omukyala aleeta empapula ng'abagamba erino ettaka lyange ze naguza Wisdom okitegeera ani alikayanira wanu nga tewali complainant akayana naye nga batidde oli omukyala eyagulako acres 17 eyasatulako miliyoni 2 Alice Nalombo mulokole nga taata we pastor batidde story nti Wisdom tazze kubba ttaka wabula yafunira Alice Nalomba ettaka ly'obubbi eritaliyo kyokka ettaka ng'asimbako n'ebikondo alima omukyala n'agamba ye mugamba oyo omuwala gwe mmanja yaŋŋamba buli asasula sente guno omwezi taleese haliriddawa munnange omusajja tunoonya omusajja eyandeese nti naffe ettaka akankwasa bali mu munoonya ne IGP kirina yabuze ku poliisi nga babuuza abasajja abo abafere kubanga olaba bakwata Wisdom omuntu omunaku owa wansi gwe babbako ettaka okitegeera right now endagaano y'oyo omuwala Alice Nalomba omulokole abeera UK weeri bamubanja taata we waali omulokole pasita ettaka lyalikozesa naye omukyala yagambye mbu ettaka teririyo era talimanyi kali imagine omulokole naye bamukubidde ne boogera naye omulokole bamafiya kyebakoze bafuna oyo omuwala nga omanyi bantu bannayuganda babeera e Bulaaya bamumanyeyo omutwalo kukwongwatola n'akyamukana bamugamba yogera kino ne kino kakati omulokole oyo Alice Nalomba gwe nagulira acres 17 gwe babanja nga acres 17 215 ng'alina okusasula miliyoni 63 yakasasulako 24 oyo omulokole nga ne taata we pasita munnange yeeganye mbu ettaka talimanyi kati ate kitaawe yagamba ki taata bwe yasirisa busirisi yagaye bannange nze ettaka ndimanyi ne bamuga muzeeyi ba mu bino ddemma UK ani complainant omulala era kyeŋŋamba Alice Nalomba owe UK oli mukyala mulokole naye oswazizza obulokole oswazizza taata wo pasita n'ogamba ettaka tolimanyi kw'omulokole ettaka gye liri abasimba bye bamwagala tugende eruweero mulabe Wisdom kampu ye gy'akoze kati omusango gwawedde gutya ku poliisi tuddayo lweno n'abagambye wiiki ejja nzija noonya eyankwata n'abapoliisi be yakolagana naye nabo bemunsuzayo olunaku olugambye bali waliwo be bakutte era kati twaisi naawo kumane nera ku police standard unit tubuuze nti ekyo ekitongole kya lands ekiri eruweero bwesi bwe kikole emisango gyakyo olaba okukwata kaye Wisdom mutabani w'omulaalo n'omukola gwoti olwo abantu abanaku ab'eruweero pulezidenti bye yalwaniramu olwo n'obayisa otya 97 akasirisa 3 FM Mwefa Radio Simba empologoma ennungi ey'eddembe ate mpozi abali ku Facebook namwe tubabuuzaako Pretty Shami ogamba otya Yasini Ntulume ogamba otya promoter Brian Zao mpozi kumbaawe Ewakisa ogamba otya nembuuza ku Princess Sandra Jacobo ogamba otya Asimwe Kwenzi ino kwalinyo Tese Simba Deriki naye kwalinyo nembuuza mpozi ate ku Anita Sembatya Lika Steven Abubakar Kavuma femme mwefe mukimanyi bulungi nnyo Jibril Kale ogamba otya Pretty Shami nakugambyeko naye ne kubongako ate mpozi mufumbo Jathan bano bonna bali ku Facebook live wali eri balungi nnyo Walusimbi Isma Charles Muloki mwenna mwe bali kubeera mpozi nga mutumulira Nakityo Mary Kibeibe Shumi ate mpozi n'abalala mwenna Kamya Richard ogamba otya banji Eito Nabibu mwenna tubabuuzaako mwe bali kubeera mpozi nga ate mubeerayo ono ye woolokoso bwe tutyo bwe tutambula olunaku nga luno olwaleero
ne bagambye Kakalamu embeera sinungi nnyo naye nga mpozi ensonga mpozi ekubya Kaya Wisdom ne muteeka mu kaduukulu yeno agikunnyonnyola kukuba bamafiya. Kaya Wisdom abadde akuba bamafiya. Kaya Wisdom akubye omusajja eva ayimirirawo ng'alimba President Museveni nti ba media people bakwagala nga ye yalya ssente zaabwe. Kaya Wisdom agamba biliyoni 10 ezijja ez'aba artist zirina kugenda mu bitongole mu kakulembeze ba art abamuuma White Band atukulembera muweeko biliyoni z'oba 3 agabira abayimbi aba Federation Laneke abatwala mu muweeko biliyoni nga 2 muwe ab'ebitabo baani abakalita mu batemeretemere bo bawe bali be babamanyi naye right now waliwo akakundi akeetaddewo busente zijje mu bo bagabire ba artist kolaba ekyo kijja kati kyogamba bamafiya be bakuba bamafiya nabo omusajja bamunoonya era tumunoonya bamuyita akankwasa Tammy Hubbard yeyise wa intelligence kubanga engeri gyakula mulaano bakubidde ab'eyuke buli wayuke bawadde endooza pawundi nga 10 awo naakube Wisdom lindako korona agenderemu tugenda bakimayo eyuke buli ayogera nti nno namubba yekiwedde sijja kusukkawo wano eno mubeere bulungi mweraba. Choka, you guys, get serious. Katorombola kasaweddeyo. Nesaweddako mugikole nammwe. Oli ku Bokati TV leero enkya Naruli. Bokati TV